Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essala Bikira Mariya gy'ateesammula. Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Abalangira n'abambejja b'obwakabaka bwa Katonda, Martin Ssemanda, nze n'abalamusaako ennyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristu. Nnyonyi yaffe ya wiiki eno, oli w'amaanyi nnyo, oli w'amaanyi nnyo, ye munyonyi yaffe ya wiiki eno. Mu munyenye ya wiiki eno, Mukama omwagalwa ennyo Katonda waffe ansabye nkujjukize ggwe mukwano gwange atambula nange nti oli w'amaanyi nnyo n'okusinga bw'olowooza. Kituufu era sikiwakanya n'akamu nti ggwe nange emirundi mingi tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Busobola kuba obulwadde obukulumidde ebbanga, esobola okubeera embeera gy'oyitamu awaka, esobola okubeera engeri gye bakuyisaamu ku mulimu, bisobola okuba ebirooto nga olina binene naye nga tolina wootandikira, nga byo ebirooto obirina naye nga tolina wootandikira, n'embeera endala ezifaananako bwe zityo mukwano gwange. Ebintu ng'ebyo kyangu okunafuya endowooza yo n'okukukkakkanya. Solomooni ateekwa kubanga naye yaliko mu mbeera bw'etyo. Kitaawe yali yakafa ate nga yali akoze eby'amaanyi bingi ng'ensi yonna emutendereza Dawudi, 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 Dawudi everywhere. Katulaba musajja wattu Solomooni asikidde kitaawe. Kitaawe afudde, ye alina omusikira. Musajja wattu teyali mulwanyi nga kitaawe. Bano ba Goliath kitaawe be yatta, ye yali tabikolanga kutabitegeera ebyo. Budde bwakya ng'omusajja ow'ekika ekyo yalina okutuula ku ntebe y'obwakabaka, kuba ye yali okuba omusika wa kitaawe. Yalisobodde okutiitiira n'agaana obukulembeze ng'asinziira ku kitaawe kye yali. Yalisobodde okwekwasa nti talina bukugu bwonna mu by'amagye nga Dawudi kitaawe bwe yali, era n'abyesuluba bbeebi eby'obukulembeze yalisobodde okukikola. Naye Bayibuli etugamba mu bassekabaka ekisooka nti awo Solomooni n'asikira Dawudi kitaawe ku bwakabaka, obwakabaka ne bunywerera ddala kubanga omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gwamuliko. I love that statement. Kubanga omukono gwa Katonda ogw'amaanyi gwamuliko. Emirundi mingi twerabanga abatasobola era abatamalaako. Kino nsaba okikkirize nkikutegeeze leero. Omukama Katonda ali naawe era tayagala bwagazi kukufuula w'amaanyi, wabula ayagala kukufuula w'amaanyi nnyo. Tayagala bwagazi kufuula w'amaanyi, wabula kufuula w'amaanyi ennyo. Ekikwesimbye mu maaso kisobola okubeera ekinene ye era nga kikanga ye, wabula tekikusobola. Oli w'amaanyi nnyo mwannyinaze muganda wange. Obusobozi bwo buli waggulu nnyo bw'obugeraageranya n'ekyo ekikwekiise mu maaso. Ngambye obusobozi bwo buli waggulu nnyo bw'obugeraageranya n'ekyo ekikwekiise mu maaso. Lwaki kino nkikugamba? Nkikugamba kubanga amaanyi gennyini agajja Yezu emagombe ge gakulimu, ate ago amaanyi ng'ekakasa tegasaaga.
Amaanyi ago genjogerako ga kika kya waggulu nti gaali tegasobola kuleka Yezu mu ntaana. Njogera ku maanyi agasobozesa akalenzi kali ak'emyaka 17 ka Dawudi okuwangula Goliyaasi. Ntegeeza amaanyi agaggulira Pawulo ne Sirasi enzigi z'ekkomera nga tebazikutteeko mu bikolwa by'abatume agenjogerako. Amaanyi ago agalemesa Shadraka, Meshaka ne Abedinego okujja omuliro nga bakasukiddwayo mu muliro, mu kabiga k'omuliro. Ge maanyi ago. Tegeeza amaanyi ago agayawulamu ennyanja emyufu ne mujjamu ekkubo. Ago ge maanyi agakulimu era ge gandese okukujjukiza nti Martin Semanda, maama taata gwampuliriza, oli wa maanyi nnyo. Wabula engeri gye weerabamu yejja okusalawo engeri gy'olabamu amaanyi ago n'engeri gye geeyolekeramu mu ggwe. Bano oba naasobola, oba naatuuka, oba naafumbirwa, oba naayita ebigezo, oba nze naamalako, abo si benjogerako. I am instead talking to the proud daughters and sons of the Most High God. I'm saying, soogera ku abo oba nze bina. I'm talking to the proud daughters and sons of the Most High God. Those who are confident, anointed, favored, era nga bakimanyi. Abo ng'amaanyi g'omuzuukivu Yezu bakkiririza ddala nti gabalimu. Abo benjogerako era benjogera nabo kati. Abo abakkiriza nti mu bo mulimu amaanyi agaddiza obulamu ebyo ebibadde byafa. Amaanyi agabasobozesa okutuukiriza ebirooto byabwe. Amaanyi agalagira omuze ogwo ne gulekeraawo okwegiriisiza mu bulamu bwabwe. Abo abakimanyi nti amaanyi agabalimu gasobola okulagira embeera eyo nerekeraawo okubalumba. Abo benjogera nabo. Mu kitabo ekitukuvu, Abasiriya baayagala nnyo okwaŋŋanga era n'okuwangula Abayisirayiri. Wabula buli lwe baagezangako okukikola, Abayisirayiri tebaabaganyanga kubanga baabanga babali mu maaso mu buli kye baateekateekanga okukola. Bano nga babali mu maaso. Kino baakikola emirundi mingi naye ne balemererwa. Abamisiri, manya Abasiriya. Munnamagye ga Siriya ow'oku ntikko, kino kyamulumanga era ne kimutabulanga omutwe nga buli kyakola bali bamuli mu maaso. Muli yateebereza era neyeematiza nti mubaserikale b'emwandi baamu mbega atwala olugambo mu Bayisirayiri ne bategeera nga bulijjo enteekateeka zaabwe. Aba akyasunguwadde ali awo omu ku baserikale mu majeege kyeyava ayimuka n'amugamba nti ssebo, obuzibu tebuli mu ffe. Ko komanda ate kiki? Ti mu Isirayiri mulimu omulanzi ayitibwa Elisha oba Elisha. Buli kye twogera ne bwe kiba kyakyama akimanya era n'akitegeeza Abayisirayiri. Obusungu bwakwata komando ono w'amagye w'Abamisiri, w'Abasiriya, obusungu bwamukwata n'asalawo agende akwate Elisha omulanzi. Waalisuubidde komando okgenda ne basajja be nga babiri oba bana, kuba ne gwe baali bagenda okulumba teyali mulwanyi, teyali musirikale wadde ng'ali awo omusajja wattu. Wabula ekikwewuunyisa, komanda yakwata 10,000 z'amagye okwaŋŋanga omusajja wa Katonda omu. Lwaki? Kubanga yali ajjudde mwoyo mutuukirivu nga teyeŋŋangika. Kino mukwano gwange nsaba okiwulirize bulungi nnyo. The enemy knows how powerful you are. Omulaba amanyi bulungi nga bw'oli ow'amaanyi.
amanyi toli wa bulijjo, amanyi toli wa layisi, amanyi nti ogenda kutuuka wala, amanyi nti gwagenda okukyusa ebyafaayo bya famire yo, amanyi byogenda okutuukako mu bulamu bw'ensi eno, era amanyi bulungi nti ali mu ggwe w'amaanyi nnyo okusinga ye. Ekyo bwakimanyi tayagala kutuulira awo nga takusuuzizza kayanziko. Gwe kuba akafaananyi ba Goliyaathi bameka be waali wangudde nga gwe wennyini otandise okwerabanga ddala bw'oli, ng'otegedde ky'oli ntanya okukyerabamu n'okukikkiriza. Gwe kuba akafaananyi ba Goliyaathi bameka be wandi wangudde. Kuba omulabe y'amanyi ky'oli naye gwe tokimanyi. The enemy knows who you are and what you are capable of doing and accomplishing in this cosmos. It knows it very well. Naye gwe tokimanyi. Kyanaku, you are not just powerful but very powerful. Toli bubeezi w'amaanyi wabula oli w'amaanyi nnyo, oli w'amaanyi n'okukirawo. There is a force breathing in your direction greater than any force that is trying to stop you. And there is a force breathing in your direction greater than any force that is trying to stop you. Oh, I pray that you understand what I'm talking about. Mu linnya erya Yesu teri Kigoliyaasi ky'otasobola kuwangula. Teri muziziko gw'otasobola kubuuka. Teri lutalo lutasobola kuwangula. In other words, no weapon formed against you is going to prosper. Teri kyakulwanyisa kye baliweesa okulwanyisa kiriba na mukisa. Malitini Semanda teekawo erinnya lyo. Gwe mu linnya erya Yesu oli w'amaanyi nnyo, oli wa njawulo nnyo, oli muwanguzi nnyo, abagenda okwekiika mu kkubo ly'entuuko yo ogenda kubawangula. Saagala okyamuke bukyamusi, njagala ekyo okimanye, okikkirize, okiwulire, okyatule, okyambale, okyeyagaliremu kati n'ennaku zonna ez'obulamu obwo. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama bambi abeere nammwe. Katonda omuyiza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bambi abawe nnyo omukisa.